Omukuumi wa kampuni ey'obwannannyini Alexander Vincent Kimonyo atemera mu Gyebukulu 53 ye yakubye Immaculate mpeereza amasasi agamuggye mu budde ng'ono yamulesezza abaana 3. Bino byonna biri ku kyalo Nansana West 2A mu munisipaali y'e Nansana mu zooni emanyiddwa nga Nakkuule. Abafamire y'omugenzi betusanze mu kiyongobero batubulidde nga bwe batubidde n'abaana 3 ab'omugenzi ng'era balaze okunyolwa olw'engeri omuntu waabwe ono gye yattiddwamu. Abasasi bamusaze nga alina waatudde badde batudde nga bali mu mboozi zaabwe. Oliwe yazze n'abasanga teyayongedda kwogera, yazze buzi ng'amukuba ssasi n'afuluma n'atambula n'agenda. Banaye abazira kisaaba lyeyo tusaba buyambi, tetulina bwe tutandikira, amaanyi tulina matono. Mutuyambe. Ennaku nnyo mukazi wange bamukubye amasasi ne tunoonya bwenkanya oba yandikedde abaana abato sinawe ngenda tutandikira abasirikale batyanka kutya. Bano bawanjagidde gavumenti ne kampuni omukuumi eyabattidde omuntu waabwe gy'abadde akoleramu okubayamba naddala okuggyayo omulambo mu ggwanika e Mulago. Omusibe bamukutte ali mu kkomera naye bwe tugendayo batukuzaabuza tubadde twetaaga tusobola ofuna obuyambi kubanga muganda waffe yafudde yalese obwana buto buno bwe mulaba. Essaawa zino tetulina bwe tutandikira, tetulina bwe tutambuza maiti. Kampuni bagikwese baganye tubuulira eyamuse yabadde akola ku St. Joseph wadde akuuma naye tebatuyambako wadde n'akamu. Tusaba obuyambi mutuyambe, gavumenti mwabadde. Kampuni eyabadde ono gye yadde akuuma omusajja batuwe obuyambi tufune obwenkanya olwedoli yamaze okufa tetukyagamba nti bamutuddize. Poofi Asiimwe nga ssenga w'omugenzi era eyabadde naye ayogedde ebyabaddewo omukuumi amala akubye muwala wa amasasi. N'agamba mpa oyo omuwala nimugamba mukuwe otesobola mwekwanira nti gwe mumpe kubanga mukulaba omulinako oluganda. Nagamba niwe mwala alina agaaso agalungi muwala mulungi bwe bityo kale. Yavudde wano ku makya n'agenda wa muganda wange n'agenda kumukyalira babadde bali awo nga batudde omusirikale najja wasekiruliko n'amukuba amasasi. Ye ssentebe w'ekitundu kino ettemu eryabadde Dickson Mayiga naye asabye kampuni eyasse empeereza mwakolera okuyamba ku baffamire okuggya omulambo mu ggwanika wamu n'okuziikibwa. Olw'ensonga tebalina ssente ate kampuni badde bagamba balebe kampuni eyo bayambako mu kuziika omuntu waabwe enafuta ate si mu bubi nga tugendako obulungi tulabe nga bakola ki baziika omuntu waabwe mutima omulungi. Omulambo ssaawa zino guli Mulago gwanika. Abakulembeze ab'enjawulo mu kitundu kino bennyamidde olw'ebyaguddewo byonna era bwe batyo ne basaba gavumenti okuteekawo amateeka agalungamya obulungi kampuni ez'obwannannyini ezikola ogw'obukuumi. Nti incidents ezibaddengawo eza kampani zino ez'obwannannyini nti abantu bagenda okunoonya emirimu gino ng'akunye niwesanga nti omuntu alina ebizibu bingi n'okusinga n'osina omusaala gwafuuka. Mutandika okulaba nga mukwata n'abana abantu abatambula n'emmundu naddala biseera eby'ekiro wabanga bamwasayininze kukola wano lwaki yandibadde atambula n'atuuka ne ku bbaala. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala akakasizza okukwatibwa kwa Kimonyo era ng'okunoonyereza ategeezezza nti kugenda mu maaso. Ono Kimonyo Vincent yakubye omukozi w'ebbaala Immaculate ono we yabadde agenzeko mu bbaala erya People's Bar ekyembi. Omukyalo ono yafudde nga yakatuusibwa mu ddwaliro erya Sebi Hospital nga tutandise okunoonyereza ku nsonga eyo. Bamukubye amasasi kampuni evunanibwako tetuyambye. Kisakye Tekla yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.